Twogera ku nsonga enkulu ezo ekintu kyamanyi nti kikye akimuli mu musaayi ekiba kyangu okimuggyako okimwerabiza. TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Kibanda wadde ntunuzalaako nina omutima gwa kijasi okuyimba ku bya Buganda zekibuuka sazza musango okumbuuza nti nfuna muki kava mawanga oba olimba ekisooka ndi Muganda Ssaabasajja siri muvaamu kino nkikola lwannakyewa saabiyimba kufuna lupiiya tambuza bigero oyimbira kabaka olowooza nti ali kuwaki ab'emmengo bakodo okukamala ebyo byonyumyanga munywa omwenge bakutenda okukomaga emituba ate teweetantala kasaana okujolonga n'omutanda ekibuuka sijja kubunira weefudde kagezi munnyo buli kintu gw'okitegeera olw'okuba bakuwa ssente kabaka mujje emigambo. Mbalamusizza nnyo mwenna abatuwagira mwebale kutuwagira ne mutubeezaawo ne tusobola obbakolera puroguramu mwebale kutuweereza ebirowoozo ebirungi ebyo kwe tutambulira okuzimba omukutu guno. Yenze omuweereza wammwe Ssaalongo Kanka Kapita nze nteekateeka ebyo by'olaba ate nze mwanjuzi gw'owulira emabega w'omuzindaalo. Akayimba k'owulira emabega kassa William Kibuuka omuyimbi w'obwakabaka bwa Buganda kayitibwa Kava Mawanga ke yayimbira Tamale emirundi ebiseera bwe yakolokotera ennyo obwakabaka bwa Buganda. Ssaako ye kye yalaba nti kwali kuyisa Lugaayu Muwango tabuuka Sebuufu Bwango kabaka w'obwakabaka bwa Buganda. Kale nno gyenkedde okubakolera ekitundu ekyokubiri. Twakola ekitundu ekisooka Sir William Kibuuka bwe nagendayo mulambulako neesanga embeera teyali eyo gye naali mwagalizza kuba naye ayagaliza obwakabaka. Namusanga ali ku mudaala gwa nnyaanya ng'embeera y'okuyimba yagiteekako ebbali nga n'abaana be babonaabona. Abo boolaba mu maaso awo be baana be. Nzize n'ekitundu ekyokubiri bwe namala okukola puroguramu eyo abasinga mwansaba mbu ebibuuzo ebisinga mwabimbuuza nga sirina busobozi bwa kubiddamu. Kale abaabuuza ebibuuzo mwenna mugambe abaabuuza bannammwe nti Kanka kakoze ekitundu ekyokubiri ne Sir William Kibuuka. Mbakakasa bwe muwagira TM Online Television ne mutuwa ebirango nange wenzija obusobozi obutambula okubaweereza n'ebyuma ebyebbeeyi ennyo byenkozesa okubatuusako programs ezibeera ennyirivu n'amaloboozi agabeera kiriya bongerageranya n'abalala bonna bwe tukola omulimu guno awo nabalekamu mayiro. Kale nkulayirira nja baweerezanga bulungi ate nja kuleetanga emiramu egiyamba abantu kubanga n'abantu bannyamba ne bampa ebirango nenfunayo akasente k'amafuta lwaki omukutu sigweyambisa n'abalala ne bagufunamu nga nange bwe nfuna nga nammwe bwe mufuna. So mbakubiriza mwongere okutuwa ebirango wano ku TM Online Television tusobole okuzimba eggwanga nga naffe tuzimba obulamu bwaffe. Kale nno Sir William Kibuuka waali wakunnyonnyola ebibuuzo bye mwebuuza mu kitundu ekyasooka eyali etaaze okubaako kyoyambako omuyimbi w'obwakabaka bwa Buganda Sir William Kibuuka n'ennamba ye ey'essimu ku puroguramu eno kweri. Mbakakasa ngibateereddeko kubanga amasimu gajja ewange ne mbuuzibwa ebibuuzo bye sisobola kuddamu. Yogera butereevu ne Kaalo ka Buganda William Kibuuka omubuuza ebimunyiga naye akubuulira ebimunyigiriza ate awo musobole okukwatagana ne bw'oba olina obwetaavu. Mwabalina emikolo gy'obwakabaka bwa Buganda omusajja ono omuyimbi mukuukuutivu muyitire ku nnamba y'essimu. Bannadiaspora ababeera n'enkuŋŋaana zezigatta Abaganda mu nsi ez'enjawulo obwetoolovu bw'ensi eno yonna nammwe muyitire ku nnamba ya Kibuuka eyo mumuwe emirimu ajje ekigere aleme kusigala mabega ng'abasigadde tugenda mu maaso. Kaŋŋende gy'ali tutandike ekitundu kino. Tubalamusizza mwenna gye musinzira okutulaba mu nsi yonna. Tubeebaza akaseera ke mwatuwa omulundi guli ne musobola okulaba vidiyo ya mwami Kibuuka Sir William Kibuuka owa Kaalo ka Buganda. Ekyokubiri tubeebaza nnyo abalaba vidiyo ya Farida Muwanvu omukyalo oyo Kibuuka gwayambako era ne famire ye mwagiraba.
Mu kaseera akatali kawala twakola ekitundu ekisooka ekya video ya Farida ntekayo n'ekyokubiri. Kale nno tukwatire wamu kubanga tuli mu ggwanga lyaffe ggwanga Buganda. Kati mwambuuza ebibuuzo omulundi guli lwe nali mu video. Omanyi mwami Kibuuka ze sitera kubeera mu video nze nkola production naye muyiyo nayagala nze kennyini neetuuliremu abantu baleme egamba nti y'ensonga lwaki natuulamu naye mbeera eno mu production. So nkyaliyo omu Ssaalongo Kanka Capital kubatuusaako bino eno emabega mu maaso eri ye mwami Kibuuka n'abaana be. Mwatubuuza ebibuuzo nti Kibuuka yayogera nti omulimu gwe baali bakola bo nga bo gwanyigibwa embeera ya COVID n'abeera nga obusobozi bw'okukwasaganya by'alina okukwasaganya tebukyasoboka. Ate ng'ekyokubiri n'omulamwa gwe yeewa ogw'okulwanirira obwakabaka ate taguvangako. Kale omuntu bw'ati anyigirizibwa ate n'asigala ku kituufu tasangika. Y'ensonga lwaki nkoze ekitundu ekyokubiri okuddamu ebibuuzo byabo bonna abaali bambuuza kubanga abantu bambuuza ebibuuzo mwami Kibuuka nga sobola kubiddamu. N'olwekyo olunaku olwaleero programu eno ngikoledde abo abaalaba mwami Kibuuka owa Kaalo ka Buganda okuva lwe nagenda ne lwe nkomyewo embeera ekyali yeemu eyinza n'okuba nga mbi nnyo okusinga olw'ensonga ennaku z'omwezi 10 ze yalayira nti Katonda bw'atali lukeesa zaakeera dda era mu mbeera yeemu we tuli. Ssebo nsanyuse okukulaba. Nange ssebo nsanyuse nnyo. Weebale nnyo n'omulimu gw'okoze weebalire ddala ssebo. Amazima embeera ebadde etya okuva lwe twagenda mpaka olwayo lwe tukomyewo omulundi ogwokubiri? Okusinziira twala omukisa guno okwebaza TMO kuba nfunye amasimu oluusi abalaba programu eno nga bamanyi esimu yange ne bankubirako ne nfuna n'ebisuubizo era kati nina essuubi eri abaana okudda ku ssomero. Bibadde bisuubizo ndoza ekitutandikidde okwebaza abakuba kasimu. Kitegeeza Kibuuka abantu baategeera emirimu gye wakolera Obwakabaka gye wakolera ffenna awamu newankubadde tegyali mirimu gya buwaze yava mu mutima gwo n'ogikolera. Era sikola nti nno nkola wabe wansasula naye kukola eggwanga lyaffe tubeere nga tukubaganya ebirowoozo tufune bwe tuliwumbawumba lisobole okugenda mu maaso. Okuyitira mu kitone ky'okuyimba Katonda yakuwa ekitone ky'okuyimba era ffe kitusanyula kyatusanyula era nakati kikyasobola okusanyula oyo yenna singa aba akitegedde. Abantu nno abamu baali balowooza nga nze Kibuuka musajja mukulu olw'ensengeka gy'osengekamu ebigambo ebyo nakitegeddeko nti ono ye mutabani we yali mu luyimba lwa Kaalo ka Buganda. Ono yakwata engabo. Ssebo oli otya? Mugamba muti eyo okyabijjukira bye wakola mu luyimba olwo? Oba producer bwe yakuwa layini ey'okukwata engabo ne kiggwa ebintu ebyo kyabijjukira? Mpulira amazima wakola ekintu mu myaka gye wali mu kaseera ako abantu abamu kye baali tuwadde ne tulowooza nti nno kakati nno ogenda kutegeera nti ensi eno esasula olw'ensonga nti ekikolwa kiri ensi teyakikutuma ne bwe wakikola ate ffe kiina gye kitwongera. Omwana oyo gwe mulaba ye mwana eyakwata engabo mu luyimba lwa Kaalo ka Buganda era we tukoledde vidiyo eno ngenda mubalagako mubajjukize ye yali oyo gwe mulaba ku vidiyo kati ate y'ono gwe mulengera wano mu kamera mu mbeera eyo. Tukwebaza newankubadde kiri wakikola okyali mwana ne kano akato ndoza nako kajja kunoonyayo kye kakola nkayigidde ku ggwe. Kale mwami Kibuuka abantu bambuuza ebibuuzo. Ekisooka tewagamba abantu kuba nali nzize ku byange nti waliwo embeera y'obwetaavu naye bwe nagisanga nenjagala neyambisa akaseera ako okugamba abantu nti yaliwo. Wabula abantu bambuuza ebibuuzo kubanga okaluubirizibwamu okutwala abaana mu ssomero. Ekisooka bambuuza nti abaana bo be baani era abalina obwetaavu bw'okusoma nga nkomyewo n'okusoma kutandise be baliwa. Ndowooza ojja kusooka onziriremu abantu abo awo tusooke tutambule. Obwetaavu bw'abaana bo obw'okusoma bwe buliwa? Kakati omwana asooka awo n'omulenzi omukulu ye Kenneth bali mu ttajjo yatuula 6/2019
oli omuwala amuddako ye babirye Angela Kibuuka yatuula S4 21 ono ali mu S2 ebyokusoma we byagootaanira covid kakati oli ono ye Nakayima Melissa ono ye Nami omuto bwe batyo bwe bayimiridde ssebo ono omuto ali mu kibiina ki Nasale ali mu Nasale ndowooza abambuuza ku mwana wa Kibuuka omuto nyabo evidiyo eno ngikoledde omwana wa Kibuuka omuto yeeyo ali mu Nasale simanyi oba baaziguddewo nazo baaziguddewo kitegeeza akato nako kayinza okudda ku ssomero kati kakati abaatuula kati ngenda kutandikira ku mwana ono eyatuula senior 4 eyatuula senior 4 obadde omufunidde essomero mwalina okugenda twabadde tutuuseyo ku ssomero lyeyogerera erinnya Uganda Matters Vocational School Kawempe nayo wali esimidde n'asoma kubanga abaana bwe bavudde mu biseera bino ebya covid abamu batuukiriza mukolo baddeyo banne baleme basekerera nti covid teyamuzza ku ssomero naye n'asoma ekibiina tuba tugenda mu senior 5 kati mu senior 5 ogenda mu senior 5 bakubuulidde ku bya combination ebyo nga ne musalawo eriwa stroke submath kozi bateekako submath oluusi ne computer submath oba ICT okay mbijjukira police yakyuka ne bateekako submath oba ICT kati so you made the choice okukola submath nkutegedde bulungi so kitegeeza nti omwami Kibuuka ono omwana we babiri owa senior yabadde yatudde senior 4 kati ayingira e senior 5 tusaba abambuuza ekibuuzo ekyo babiri mukwatireko era ndowooza mwami Kibuuka bw'anaabaawo omuntu alina obwetaavu bw'okumanya ku nsonga z'ababiri nsaba mu providing ne circular bwe kibanga kisobose bw'abanga gy'ali nange siri sure naye bw'abanga omuntu oyo gy'ali providing a circular y'essomero tulabe okulanga ne babiri asoma kangende owa senior 2 nyaba oli otya senior 2 nange banga senior 2 ye musingamu abaana ab'eddalu senior 2 zomanyi nali musomesa edda ansomesa secondary naye ansomesa bana aba senior 5 ne senior 6 naye nga senior 2 ye kiraasi esinga otumenye omutwe abaana balekaana nnyo mu abalala temusoma naawe simanyi oli waddalu kakati mwami Kibuuka ye omwana wo n'agenda kusomera wa senior era lyessomero lyerimu lye twabadde tusazeewo bagendeko okay so kitegeeza nti bw'abanga waliwo ayinza okukukwatizaako ku senior 2 y'omwana wo ndowooza naye era mujja kumuprovidinga ne circular eyo ntandise n'aba wansi bwe tugenda ate kubanga oli yayinza okutwala ez'abano zonna pulaani ki gy'olina mwami Kibuuka eri omwana wo omulenzi ono omwana omulenzi engeri kati essaawa eno ye abadde akolaakola wansi ku mafuta nga bweyeeya ng'abavubuka b'ennaku zino naye ndowooza ebisinga ayinza obyeyogerera ye nga bw'alowooza ky'okusoma n'ekyokukola tulina olugendo lw'omwana omulenzi ono okubajjukizaako omwana omulenzi ono eyakwata engabo nga Kibuuka atuyimbira oluyimba ndowooza oluyimba olwo lwe luyimba olumu ku ze mmanyi nga zirina n'obusobozi obukyusa eggwanga mu ndowooza n'entegeera njogera ku ggwanga Buganda kubanga abalala baabagattako bugasi lyali ggwanga eryetongodde eririna obukulembeze obw'ekika ekya waggulu n'omuzungu bwe yatya naga mpisa yonna gye mpita naye bano banjawulo kaakati
mwami Kibuuka gwe mulaba ono n'omwana we ndoza ajja kusooka kubuuza mwana ono sebo oli otya ye tuli sebo kaakati mpitiraamu olwo taata akututte mu by'okuyimba eyo wali obyagala oba bakugamba gwosaana wano jangu era nali excited nali ndi musanyufu kikulikisa kitya okubeera nti nno waba oli paati y'oluyimba olw'obwakabaka bwa Buganda kimpa essanyu kikuwa essanyu abantu bebakulaba bye bakyakujjukira era wali abanzijukira ne bagamba nti yoyo mutabani wa Kaalo ka Buganda naawe erinnya likutambulirako omanyi luli najja noonya William Kibuuka abantu bankaluubiriza nanga singa wagambye nti ngenda wa Kaalo ka Buganda kyali baddokke olwo osomye otandise senior 4 wagimalako nagikola nagituula 2017 byali bitya byali bwe bityo naye era twafunangamu obuzibu mu ngeri ya school fees batugoba batukomawo waka bwe tugendayo kuba abazadde bagezangako kye basobola era twagiyitamu mpolampola ne 2019 nentuula senior 6 yange naye era byali era bwe bityo bitunyigiriza kuba ninayo bato bange wansi nabo balina okusoma nange kati school fees biseera ebisinga zabenyangamu ku bazadde naye era bagezaako kyonna kye basobola kubanga tubeerawo tusoma tukula bulungi tulya batujjanjaba gwe wasobola otya okuyita ng'onyigirizibwa ng'okumanyi waliwo abamu abanyigirizibwa mu kusoma n'atuuka ekiseera nga n'ebyokusoma tabyagala kijja kitya okubanga gwe wanyigirizibwa n'otuuka okusoma n'omalako bazadde batubuuliranga bagezangako tubuuliranga bwe bafunanga akadde ti baana baffe musome mugezeeko ensi si nnyangu mulina okubeera nga musomye era netugezaako wadde tetunabammaliriza sinabammaliriza naye ngezezaako okusoma ekituufu nti olaba ne qualification y'obwa president ati si kitaawo agikutuusizzaako ne bwe wali agadde okwesibwa okuba president basaba ekibiina ekya siniya ey'omukaaga aga aleeta empapula zo bowulira abagoba mu paalamenti ze zibatawaanya ezo kitaawo ze yakola ki siniya 6 wagiyita bulungi nagezaako okugiyita kitegeeza nti olina obusobozi obusobola okuteekebwa mu ssettendekero ali waggulu wa senior 6 naye kantunuulira ekyo kyo okirowoozaako ki ekyokugenda mu university nkirowoolezaako ddala wakubanga engeri ya covid ono bwe yajja nasetinga back ebintu bingi abazadde tebakyakola bamaze ebbanga ewaka ninayo bato bange wansi balina okusoma kati mbadde nkyali awo nga sinabakakasa wennyimiridde watuufu ku kyokugenda okweyongerayo kubanga bato bange nabo weebali kuba ninayo omuto akyali mu nasale top kirasi ninayo awaddako ali mu senior 2 amaze kumpi emyaka 2 nga bamulemezaawo tavaawo waliwo ono yagenza mu senior 5 naye alina okusoma kati mbadde awo nga sinabakakasa mbeera yange entuufu weeri gobadde weewaddeyo abalala bagire nga bayitawo gwe nga bw'ogumiikirizaamu mbadde nkyagumiikirizaamu naye mu nsi muno mulimu abantu ab'emitima emirungi mulimu abantu abeebaza kitaawo kubanga alina omutima ogw'obwakabaka kubanga ensi bw'enyigirizibwa tusigaza buwangwa ensi nga Japan ensi nga Korea ensi nga China zaagaana n'okuyiga oluzungu ezigaffe twogera lwaffe era olulimi ndooza baluyita oba mandaliini obwerutyo lulimi olukyasinza okwogerwa abantu abangi mu nsi yonna n'erwogerwa China sina luzungu sinaki wabula abantu ebintu kitaawo bye yakola mwami Kibuuka ono byebintu ebibeezaawo amawanga n'obuwangwa bwabwe nti bakyasobola okumusiima ne bamugaa katukusitulire ku mwana awembadde endaga ne bwe baba tebaliiyo
nsaba kisigale ku record nti wakuba omulanga nsaba osaba abantu ab'omutima omulungi mu ddoboozi lyo bakuyambeko osobole okutuuka ku birooto byo tuli ku kamera sebo noonya gwegamba bugambize nkimanyi gye bali baba balaba badde nsaba omuntu yenna alina obuyambi asobola okutuyambako kusoma nze ne bato bange bonna kuba nabo babwetaaga nnyo kuba nze ninako wentuuse at least naye nabo webali awo bwaba basobola okutuyamba okumaliriza emisomo kuba gyo tugyetaaga ogimaliriza mpulira naye kankubuuze emyaka gy'ekivubuka kati osobola n'okukola era sebo simanyi osobola naawe okukola saawa eno singa tufunayo omuzira kisa kuba nze nagenda mu university n'ensoma twalinayo okusoma kw'emisana tubeera n'okusoma kw'ekawungeezi singa omuntu akuyambako n'akuwa kyakukola osobola okukikola n'ojjamu akasente ne weeweerera kuba eriyo abalina emirimu nga bwe tunaasobola okusobozesa okufuna admission yettendekero erya waggulu kuwe wakoma oyinza okusobola omuntu okuwa omulimu n'okola singa omuntu aba akuwadde mulimu osobola okwekolerera ne weeweerera nsobolerera ddala kati n'ekyo kisabe bira abantu omulanga kuba abavubuka b'ennaku zino tuleme tetwagala nnyo ne mwami Kibuuka akimanyi tetwagala nnyo kubanafuya twagala okitegeere nti kati obuvunaanyizibwa naawe otandise obukwatako oba okiraba nsobolerera ddala bwe mba nga nsoma nga nsobola okukola ng'ate bwe neeweererera era njagala nnyo okukola ne bato bange bwe mba mmaze oba nga nfunye chance n'eŋŋenda ebweru w'eggwanga ne mbaweerera kubanga nabo beetaaga okuyambwako n'abazadde beetaaga okuyambwako ku bintu ebimu kuba kati nkuze nsobola kati okugezaagezaako okukola nsobola okukola nga bwe neeweerera ate bwe mba nsobodde n'okuweerera bato bange bwe mba mmaliriza nsobola nabo bayamba kitegeeza nti bwe wabaayo omuntu yenna alina obusobozi bw'okukwatizaako n'akuwa ekyokukola tukikole n'amaanyi tusobole okukijjamu obuyambi obwo obukutuusa ku ebyo bye weegwanyiza kuba mpulira bw'oluusi weeteeka n'ebbali n'oyogera ku bato bo omulala yaligambye nze bampa akasente neebeereremu oluusi kye boogera kyokka naye kinsanyudde nnyo kale ndowooza gwe ndowooza tujja kubuuza mwami Kibuuka kankusabire nga nawe weesabira Katonda akusaakisire otuuke ku byokola ki byoyagala amazima kale ngenda kukutanzire eri mwami William Kibuuka omulanga gw'omwami ono muguwulidde omwana ono mwami Kibuuka mu luyimba lwa Kaalo ka Buganda kali lwe musinga okwagala ye mwana eyakwata engabo kitegeeza nti teyakoma ku kutumbula Farida naye n'omwana owuwe yamuleeta nga bukyali ekyafa abamu kyatulema ti oluusi abantu b'eŋŋanda zo bagambako nti tuyambeko wano ogamba abo bankooya abo bakola ki naye Kibuuka omutima takomye ku gwa Buganda naye n'ogw'okukuza abaana be ng'abakulizamu ekyo kyennyini kyasobola agukoze omwana ono yamalako ekibiina eky'omukaaga oba senior 6 yali agadde okweyogerako naye ate yali agadde abeere ng'alinamu n'obusobozi obusobola okukwatira ku bazadde be bayambe baganda be tukikubira omulanga sebo nja kulaba omulundi omulala Kabaka mwali akyala mu Buganda saba abatuuze mumpe ku ngalo magulu nyondo nyanja etamanyirwa kakibiri kitali kyusibwa tegeeza Sseggwanga landiroodi n'amateeka agakulu munafuya sisuubira yaligawa kitiibwa mu Buganda kubanga kuvuma nnyoko kino ekitiibwa kye kiba eri Mungu njagala atamanyi okumubuulira era tateesebwako Sseggwanga mu Buganda yasinga okuba waggulu kikome ekibala zaabu n'amasanga kalema kansinjo beene mutebi yadde obwakabaka bwo buli mu kuyuga abasajja n'abazaana bo tukwagala era kyukyungukoledde akayimba bijja bikusoomooza yongera ogguma ffe gye tuli abasajja b'abanywevu mu buli mbeera ebyo birwanyisa kumaayo n'ebijja bikwembugaguna Sseggwanga bulijja aba Sseggwanga ekikutta obudde kinaatera okkuta abakwesisimba kubasanyana okuvunamya
kyagenda maaso ne mwami Kibuuka abaana be mubalabye obwetaavu bwa mwami Kibuuka. Mwami Kibuuka taŋŋambangako ti ŋŋende ŋŋamba abantu nti bamuyambe, najja okumubuuza n'okumwebaza okuyimbira n'okuyiiyiza Ssebuufu Bwango Tabuuka, Ssaabasajja Kabaka w'Obwakabaka bwa Buganda. Ati nno nze kyenzikiriza bwe nasoma ku byafaayo, omuntu agatta abantu n'ennimi ennyingi afuuka empula. Simanyi lwaki Abaganda ti Kabaka waffe temumufuula empula, kubanga baagasse wano n'abamu ne beewaŋŋamya ku bitali byabwe, n'asirikira gy'asirikidde, tebamanyi nti nno ye n'antasaatuukirwako. Kaakati Kibuuka yamuyiiyiza ennyimba omuli Ggwanga, Akaalo ka Buganda mulumanyi. Nnaku zino mbadde ntera nnyo okukozesa oluyimba lwa Kibuuka oluyitibwa Oboota Azuukidde, nga lujjayo nnyo ekifaananyi ky'eggwanga lituba lituyitamu ekyazi drone eziyoola naddala bannaffe Abasiraamu, ezisinga ez'okubeera enkambwe ennyo naye nga zaaliwo ne mu biseera by'emabega twabiwulirako ebifaanagana. Kaakati nakyamawo ne musanga Kibuuka asobola okuba bwe namusangira nga alina obwetaavu, kuba nze si gwe nali nsuubira. Ensonga eyandeese abaana be mulabye awo ne mumbuuza ebibuuzo. Kakati tukwatire wamu, kubanga Obuganda obwawamu buno kusiba kamu kamu ne tuweza ekinene. Baana ba Kibuuka bwe basoma n'abakankaka bajja kusoma, n'aba gwali eyo n'ababo bajja babo bayinza okuba nga basoma, naye ate abange ne bafuna omukisa oguliyamba ababa abaasoma. Kakati mwami Kibuuka waali ssebo oli otya? Ye ndi mukama wange. Yeebale byonna by'okola ssebo. Atugezaako kukola ffenna kukwatira wamu, kuba eggwanga libeera lyaffe ffenna, teribeera lyo gwe tuwadde buyinza yekka, naye naffe buli omu alina okwerwanirako waakola ki? Waayimiridde. Nja kgenda butereevu ku nsonga. Abaana bo boogedde bo kennyini nga mbalabye era obandaze. Abaana bano Kibuuka wagenze n'obanoonyeza gye banaasomera. Gwe ssuubi walifunye otya nti bajja kusoma? Kuba nasangawo obwetaavu bwa kika kya waggulu. Essuubi nsooka okwebaza omukutu guno ogwa TMO ne chief editor waagwo okusinziira mwami Kankaka we yansanga. Ndowooza Katonda ye yamuleeta olwa kuba abadde tannaba wa contact yange, naye nga waliwo abaalaba puroguramu eno nga bagimanyi, banzizizzaamu essuubi era sandivudde wano singa mwami Kankaka teyajja, sandigenze kusaba n'amasomero nti n'abaana ate nandibadde ŋŋenderayo ki. Naye waliwo akamunyeenye kendaba akamunyeenya mu bulamu bwange nga bufuuse bupya olw'abasobodde okufuna ne baga ono Kibuuka, genda osabe amasomero nga ffe bwe tuyiiya tulabe ekyokukola. Mazima. Kaakati mwenna abalaba puroguramu eno n'abamanyi Mr. Kankaka mbasaba mumuntere mu ssaala zammwe. Mazima. Oyasanga Kibuuka nga talina kontakiti yonna eyinza muzzaamu ssuubi, nga ffe tukeera awaka ne twemumuunya n'abaana bano nga bwe mubalaba ne egi yaabwe ne weggalira mu nju n'ogamba nti nno ye nabaaki. Naye omuntu akukubira nga akugamba ye gwe ndabye wali kwegana owulira nga akuzzaamu essuubi ddene nnyo. Era bannange mwami Kankaka ne b'okola nabo bonna abakuli emabega mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mazima. Esebo. Njagala Kibuuka abantu abakubira ku ssimu beba abaali bagimanyi. Baali bagimanyi. Naye waliwo bangi abakunoonya okwogera naawe. Esebo. Nga bo tebagimanyi. Esebo. Nga sinaba nakuzza mu birala. Obuyambi bw'abaana bo. Esebo. Ebigambo ebisobola okuzzaamu amaanyi. Esebo. Biyitire ku ssimu yo. Nsaba osomera abantu essimu. Kuba ngenda nze gisoma emirundi mingi ne ku vidiyo eno wansi yessimu gye mbadde ntaddeko
Kibuuka essimu y'abantu kwe basobola okuyitira ne boogerako naawe yeeriwa eri 075 2 98 2 075 98 98 20. mpandiise mu linnya lyo Mpandiise mu linnya lya Kibuuka William. Essebo. Kitegeeza nti oli bw'oba oyagala okukwatizaako mwami Kibuuka ku biri byonna by'embalaze ku baana bayitire ku nnamba eyo naye ogikwata oba tokwata ssimu ngikwata okuleka nga aliwo ekizibu naye ngikwata nkutegedde bulungi. Essebo. Mwami Kibuuka abantu bakwagala. Essebo. Nkuleetera bubaka nti abantu bakwagala. Essebo. Bwe twakola program ebiseera ebisinga fe ba editors abakulira okusaasaanya n'ebintu bino okubiwa abantu babirabe tukaluubirizibwa okupushinga omuntu for the first time naye nagenda netulira program yo ng'abantu bali 200 abaakagiraba ewange nyina emikutu gya social media emirala gye njiteeka ne ngisanga ye eri 800 kubanga eriyo abannaffe ababeera mu nsi endala abalina amaguruupu gaabwe kale no tosobola kumanya bugazi bwa programu eyo gye yatuuka. Katono nnyo mwami Kankaka mbadde nerabidde ekintu ekikulu ennyo saate wali mu kutandika okugamba nti nno wanzijja mu kinnya kye nabadde ndowoozaako kubanga bw'omala okuva wano ennaku 2 noteekako programu eyo obwakabaka bwa Buganda bwankubira nefumiintirizaamu gw'omanyi Kibuuka n'obwa Kibuuka bwe institution ng'obwakabaka bwa Buganda okukubira nali wano ku makya neegalaamiriza mu buliri awo tabani wange nampita taata wali wabakwagala niŋŋamba nti ani nti owoomuluka nga n'owoomuluka simumanyi ne baŋŋamba owoomuluka wa Ssaabasajja akuyita neŋŋenda bakuyita embuga tebubeera buganzi nasala Kkwo wali nentuuka naŋŋamba yeggwe ssebo naŋŋamba ow'eggombolola obwedda akunoonya era kati ŋŋenda muwa essimu ŋŋenda kwogera naye ku ssimu akubuulire kuba bakwetaaga e Bulange kyali kinene nnyo gye ndi n'akuba essimu ekizibu kwola essimu yange baali baginzibyeko bano abavubuka ababbi nakozesa ya mutabani wange ne tukubira ow'eggombolola naŋŋamba twetaaga essimu yo nga kweri kuba e Bulange bakwetaaga kati ne ŋŋenda ku Soprite okusazisa layini nali ndi eyo minisita w'amawulire owa Buganda nankubira nambuuza yeggwe Kibuuka eyayimba akaalo ka Buganda mwami Kankaka ekintu ekyo kinene nnyo eyo kuba ow'eggombolola eno saaba waali ewaffe eno gye tubeera mu ssaza ly'Ekyaddondo bwankubira yaŋŋamba Ssaabasajja akwetaaga mu Bulange naye singa tewali ggwe mwami Kankaka ebyo sande bituuseeko simu ezo tezandivuze kitegeeza wanzijja mu kinnya ekiwanvu nakati wentuuse okulaba kuba bwe bankubira minisita naŋŋamba tukola ku nsonga zo kitegeeza nga bwe nkugenda nti ndabayo emmunyeenye kwega ndaba ekitangaala nzaani Kibuuka obwakabaka ne butuula ne bugamba nti tukola ku nsonga zo jasigga oteemanyi naye olina kyoli kyawe kyotamanyi neeyanziza ssebo kindabamu essebo mwami Kibuuka abagambye nti yafunayo ku ssimu. Mwami Kibuuka njagala okubuulira mu mutima mwenzijira eri abantu era mwenna jjira ewuwo bwe nzija mu mutima nze gye mba ntudde wange nga ndaba nti ono omuntu ku lw'eggwanga yatukola bulungi bwe nzija n'ensanga ate njagala ebizibu bibeere solved. Twebaza bonna abakukubirako kasimu n'enteekateeka yonna gye bakyalina etannalabika nga yatandika na ssimu naye nze kyensinga okwagala mwami Kibuuka njagala nzije nkusange ng'omukyala akomyewo gye yava nga tokyadaaga
ng'omudaala gwe mutunda n'abaana bo kati bagenda gulekako gwe wekka. Katonda bw'akusaasira abakuyambako n'abaana ne babazza mu ssomero. Ogenda kusigala Kibuuka, omuyimbi wa Buganda ow'amaanyi atuula ku mudaala gw'ettundubaale, n'otunda ennyaanya emu bbiri, n'ogenda n'olima, n'ogenda n'okola ki. Twebaza bonna abaagira, naye njagala Kibuuka abantu obakubira omulanga embeera ekyuke, ereme kukoma mu masimu na bigambo. Era nsaba mu mbeera yonna, nsaba mu mbeera yonna tuddemu. Njagala okubabuulira Mwami Kibuuka nti Mwami Kibuuka ono gwe mulaba waŋŋamba luli nti oli ne bwakugamba bugambe nti nno genda okolere Buganda kino toyambala nga bwakusanze bw'ogenda. Era twakutegerera mu kitone ky'okuyimba kyewagamba nti wali kiwummuzaamu olw'embeera. Katwogole ku kuyimba okwo. Wayimba akayimba ng'okubira Kabaka ennyimba za birthday, terwayitawo nnyo bulungi. Okyalinamu obuyiiya mu ggwe. Nga bwe nakugamba luli, ekintu ekyasinga okunnuma kulimba olwo olwa jubileo, nali njagala nnyo nnyimbe ku mukolo ogwo, maleyo essanyu lyange yadde ndi mu mbeera bweti, naye nze bwe ndowooza ku Kabaka bwe nti byonna bigenda, ne mpulira ng'omutima gwange gwetadde. Era siriwummula kubanga kirabika ntuma ali mabega wange sitemumulaba, naye nga ntuma gy'ali kola kino. Nze bwe ndaba Kabaka, bwe ndowooza Kabaka, bwe ndowooza Buganda bwe yandibadde mu Uganda, kwegamba oluusi nfunamu obutamatira nga ndaba waliwo ebintu ebyangu bye tuyinza okukola, nnyo oba oluusi nga abatukulembera mu Buganda tebabitunuddeeko. Kale n'olw'ensonga eyo nze nkugambye ne bwonzuukusa mu kiro nti omulimu gwa Bwakabaka ŋŋenda ne ngukola ku lw'Abaganda abaliwo olwaleero n'Abaganda abaliddawo emyaka mingi nnyo, kuba tetusobola kukyuka. Tuli Baganda, tujja kuba Baganda, tulibeera Baganda emirembe gyonna. Abaana abatuvaamu, n'abaana abatuvaamu, abali bavaamu, kwegamba bwe tutyo. Mpulira ng'ekikwata ku Kabaka kikwata nga naawe, kwegamba ng'oggyeko ffe ababiri, nze atunudde mu kamera naawe producer, n'Abaganda abali eyo tuteekeraavu ku ggwanga lyaffe. Si mwekka abali mu masuso g'ebyalo, n'abali mu bukulembeze bwa Buganda, abakulembera Buganda, abafuna omukisa okukulembera Buganda. Tokitwala ng'ekitiibwa, teekamu okwagala era ogyagazisa abantu abalala lwe tujja okuzimba ensi eno nga tewali bibuuzo bye tubuuza. Kuba waliwo ebibuuzo bingi ebiri ku Baganda nga balumwa, naye nga tewali we bayinza kuyita na kubannyonnyola nti nno kino lwaki kiri bwe kiti mu Buganda wano. Naye ne tugendera awo, kyetaaga n'abatukulembera muteeka omukwano mungi nnyo ku ggwanga lyammwe Buganda, ku Ssaabasajja Kabaka ne ku nsi yammwe Buganda ne ku bantu abagirimu. Omanyi ozze ate n'onsaanuula okwogera ku nsonga eyo, kubanga mbadde kiri kyekyandeese naye waliwo kye siyinza kuleka kuba nkisanze mu ggwe. Omanyi Kibuuka oyogedde ku kintu nti gwe bawadde okukulembera, kulembera n'obwagazi sina kitiibwa. Obuzibu bwe tulina nti kyo kyennyini kyoyogedde, be bawa entebe Ssaabasajja n'amuwa obwami, batubanja kitiibwa ate tebatukkiriza kubabanja buweereza. Ffe bwe twogerako nga tubabanja obuweereza tuba tubatyobodde, so tuba tituli bamativu ate nga bo bawulira bubi nga situbawadde kitiibwa ekyo. So ate naffe waliwo ekitumu obuweereza obulungi, twagala tuweerezebwe bulungi. Kyakubiri kyensinga okwebaza, kubanga waliwo ensonga bbiri Ssaabasajja ze yankoledde. Ffe taata waffe yali Ssaalongo, kati mukulu wange Kato Ssaabasajja yamuwadde eggombolola y'e Kasanji ng'oweggombolola. Kyakubiri waliyo ne muto wange ate n'amuwa eggombolola y'eŋŋando mu Butambala. Kati mpulira essanyu lingi nti kirabika
yadde wakati mu kuwa abantu abo nga tebamanyi nti nno baganda bange waliwo nabo ekyabage nti omusaayi guno guli mu bwakabaka bwennyini kato yewe gombolola ye Kasanje ate waliwo omwana omulala Mugula yewe gombolola Kiberu yewe gombolola ye Ngando mu Butambala ekyo Ssaabasajja sebo omutima gwange musiimu nnyo omanye ekinsesa Kibuuka esebo osiima byabalala gwe tonnafuna kirungi nnyo esebo okusiima omutanda ku bwami n'obuweereza kubanga kabaka takubwa bwami esebo bwakugamba nti genda wano oba olina okgenda nandi kiboza ebigere emabega edda kwabanga kunyoomoola naye ate kaakati mu kiseera ky'obuvunaanyizibwa njagala nnyo olunaku lunakulaba Kibuuka nze ng'eyajja n'ekifaananyi ti Kibuuka oba bazeeyi oba be baddaani Mugula oba be baani bebakulira kaliba akalo ka Buganda bakikubamu nga kyemabega nnyo kale njagala nnyo bwe nkusanze ng'okyalina amaanyi n'obuvumu naki ekyobuweereza naawe otunulwemu ekyo ebyo birowoozo byange naawe otunulwemu kubanga ndaba osanyukira abafunye ng'okyali bubi naye kirungi nnyo okwagaliza kiwana amakulu nnyo kuba naawe tutera okugamba sente zitiyagaliza ofune naye gwe ate yagaliza ofune si kyoliko oyagaliza bwagaliza ebirala biri kusanga njagala Kibuuka twogere ku topic eyo gy'oleese omuganda ali emitala w'amayanja ali wano e Buganda ali mu kyalo ne mu kibuga yaliweereza atya obwakabaka bwe bukyukemu mu ndowoozayo anti ekisooka essaawa zino omuntu bw'akunnyonnyola kuba bajjajjaffe bwe bakugambanga nti oli musajja muganda waliwo by'omanyi ebimuwerekerako mazima ateekwa okuba omukozi ow'ekyokulabirako ayagaliza ayagala n'enkulaakulana kituufu ng'ebintu ebyo byonna abibalansinga waffe Masaka baatukaatiriza n'okutukaatiriza tikubanga kugatibwa kwa Buddu ku Buganda Pookino yaweebwa ekitiibwa ky'okkuuma empisa era kyali kikulu nnyo ng'omukozi ne bw'aba mukozi wa waka gwe bajja e Masaka n'abayimbi bakyewaanirangamu nti bwe oyagala omufumbi w'ettooka omulungi genda Masaka oyogedde ensonga ziri n'ekijjukira nti n'Omuganda alina okwongerako empisa mazima kyakubiri nze waliwo Katikkiro gwe njogerako alina formula singa tuba tugikopye ne tugigoberera omanyi bakatikkiro buli katikkiro azze bakoze ebintu byonna nga ngamba ono yakola kino ono yakola kino ono yakola kino bambi beebale nnyo era mbasiima naye waliwo ekirowoozo kya Katikkiro omukulu Dani Muliika mu kuwumbawumba byonna ebinaatujja mu nnaku kye yaleeta n'agamba nti singa tuba twagala eggwanga lino liveemu obuvuyo buno bwonna bwe tulimu ebyobwobufuzi tuyite Abakiga tutule ku mmeeza tuyite Abakyoli tuyite Abagisu kubanga Uganda yo yaffe si yabannabyabufuzi y'amawanga gaffe kati bwe tuyita abantu abo kankaka oli Mukyoli wano waliwo Omugisu waliwo Omunyankole eno ye kampuni gye tulina Uganda mazima tuteeseze kampuni yaffe mu mutima omulungi buli omu mu mbeera ze eggwanga lino lisobola okukulaakulana nga tetulina buli omu n'amanya kakati Mwankole mutwetaagako kintu kino Abanyolo mutwetaagako ga ne tuteesanga abantu tuve mu nkaayana ezitatadde eggwanga lyaffe lisobole okukula so engeri y'omuntu gy'ayinza okukulaakulanya eggwanga eryawamu kwe kwetegeeranga mmwe ne mukkaanya ne musalawo si kyamagezi okugamba nti essaawa eno bazungu be balina otukkaanyiza kuba Buganda kyakulabirako kinene nnyo eri Uganda enteekateeka yaffe nga buli weyogedde nti n'abazungu bagyewuunya tusobola okuteekateeka ekintu kyawamu ne Uganda ne yeeyagala okutwaliza awamu omanyi nga bweri mu masekkati Buganda esebo abamu oluusi balowooza nti tugisukkulumya ffe bwe tuba tugyogerako naye siwulirangayo ggwanga nandi kiba otunuulira Abakalamojja abo genda yosimba omuti ogubayamba okumeza enkuba bajja kugamba ozze kubba ttaka butereevu bakuuma ettaka lyabwe Buganda ye ggwanga lyokka erisenzezza
ab'amawanga gonna bw'okyogera nti esobola n'okubatabaganya ate nga n'okugitwala ng'ekizampo okutegeera bulungi nga bakiwaka naye nga kyekituufu kuba dino eggwanga kyakulabirako Buganda kyakulabirako kya Uganda kinene era Buganda yokka kuteebereza omusajja Ssaabasajja Kabaka kyekitegeeza mu matu g'abantu kuba bw'afuluma bw'ati n'agamba nti kati nkutterwa ebbombo Abanyarwanda Abakiga Abalundi bonna baba bamulinze amaanyi ago gasukkako okuba ku g'abantu ne gatta ku g'obutonzi ne gadda Katonda yennyini nti nno omuntu aliko omukisa kale omuntu oyo aliko omukisa mwangu nnyo okweyambisibwa okutereeza ensi eno yonna ne tuwona ebiwoobe bye tulimu. Ekisinga obulungi Kibuuka ky'oŋŋambye kwe kugamba nti nno amaanyi g'alina n'obwagazi mwangu nnyo okumweyambisa okukola ebitugasiza awamu ffenna ng'abantu. Ekisinga okunnuma nti ate abaliyambisiza ekyo okutugasa baagala kumweyambisa kumunyagako bibye byabitwala bigwewo mu lukujjukujju. Nawulirako n'ebimu bye nali noonyezaako manyi nze ndi w'amawulire atatera kwekwekera nga nyina ensonga gye nnoonya waliwo n'emikono egimu egirina bye gitunda nga si gugwe nga naye gufaanagana ogugwa omuyiiye kati ne neewuunya obukulumpanya bwe butyo obw'ekika ekyo. Mwami Kibuuka njagala mmaliriza ekitundu kino. Mwami Kibuuka gwe mulaba ono omusajja n'omutima omwagazi gw'ebyo abamu n'obwagazi bwaffe tebutuukawo ku bubwe ate era n'ekirala kyewuunyisa omuntu okuba ng'anyigirizibwa embeera n'asigala ku kyagoba. Kati Mwami Kibuuka abaana bo tubalabye era ku lulwo nga naawe wooli awo nsaba naawe nga mutabani wo bw'agambye okubira abantu omulanga abasobola okukwatizaako okutuukiriza ebyo by'oyagala abaana bo babeere mu biseera by'omu maaso. Bannange baganda bange ne bannyinaze bataata bamaama basinga ne bajjajja abalabye puroguraamu eno nina essanyu lingi okubategeeza nti nali mmanyi nti byennyimba abantu tebabiwulira niye okuva Mwami Kankakalo yajja wano ku TMO omuntu amanyi essimu yange buli muntu ankubidde essimu ayina ebiwundu byanyize ku mutima kuba abasinga bagati sebo towummula lemera teekako ekigere ky'oba okola ye oyinayo ku nnyimba enzala z'otannaba kutuwa sebo wangamba obeera n'ekitabo kiramba ennyimba nzirina naye kakati ate nsobola okuba nafunye n'amaanyi mapya kuba bulijjo ninga omwana omujja na nnyina akolera ebintu awantu nga mbikolera mu kasonda nenga nembiteekayo nga nsooba ne bankubidde essimu ezizzaamu amaanyi nti genda mu maaso era tugenda kwenoonya n'abaana tubeeko we tukola ki. Bannange nsiima nnyo kuba ekizibu kyange bwe ntyo bwe mbadde nga Mwami Kankaka bwe yansanga mu Kukuuzi ne musobola kati olwayira ennamba yange mugitegedde 0752 98 88 20. Omanyi ennamba eyo njagadde nnyo abantu okibeebuulire kubanze Kankaka ndi mutambuza anoonya butereevu ebitugasiza awamu kuba kati wano watuusewo ssaawa emu tuli mu puroguraamu paka obudde buno bw'okoma ku Mwami Kibuuka esebo ojja kulemererwa kubanga gwe kennyini okikkiriza nti Obuganda bwaffenna. Kaakati nkubiriza abantu abali eyo kubira Mwami Kibuuka ku ssimu ye nange osobola okunneebuuzaako naye ate nze embeera nkola vidiyo sibanyoomye gamba nti essimu sizikwata naye ojja kumpeereza emessage ku makya nga kati bwe ndi mu kkola kijja kuntwalira essaawa nnamba nga nkyalikodinga okugiraba njagenda okugiraba abeewo wanneesooka ebibuuzo Mwami Kibuuka n'ebimunyigiriza biri mu ye ne byataŋŋamba nze nga ntuuse wano bwe mukkaanya wali eri musobola okukola ki ate omutima ogwo gw'oyitirako ku ssimu ya Mwami Kibuuka nga bwe mugirabye ku vidiyo eno tutandike okuyambagana n'okwekwatiza awamu nga Obwakabaka bwa Buganda. Mwami Kibuuka COVID abanyigiriza naddala mu abayimbi naye tulina essuubi nti waliwo mukwano gwange COVID ono owa South Africa amuyita Makuloni Makuloni omupya ono engeri gye batadde
ogenda kuteekawo amaanyi n'omulimu gw'okuyimba oddemu ogutereeze oveeyo eno mu kulima n'omudaala guli onaateekamu amaanyi kinaasinziira waliwo nafuna ebirowoozo bingi ng'onnoonyeza mwami kankaka kirina kikigamba obwongo bwange nti osanga n'ettaffaali lye nsobola okwongera ku ggwanga lyange kati ebirowoozo bye nnina we bikyesibidde nga oziggyeko kuba ennyimba zo zibeerawo mu bitabo bw'ofuna ssente osobola okugenda mu studio n'ozimba nsuubira okukola omulimu nga nze ngwetumye nga gwa bannakyewa ogukwata ku mpisa z'abaana baffe Abaganda n'abantu abakulu bye nsobola obbabuulirira oba obbagamba nti kati tukwate ekkubo bwe riti nga ndaba liyinza okutwala Buganda mu maaso. Nsuubira okukola ekintu ekyo lwakuba sinnamanya butya bwe ngenda kikola naye nga nkyakirowoozaako kuba okusinziira obubaka bwe nfuna kitegeeza nnina ettaffaali lye nsobola okwongera ku Buganda. Kale bwe nnaabinnyonnyolamu bakwano bange nga bamwami kankaka n'abalala nsobola okuteekawo ekitongole ekya bwannakyewa naye nga kitambulira ku Buganda n'abantu abali mu Buganda tulabe butya bwe tuyinza okuzimba empisa zaffe n'okuyiga okukola okugenda mu maaso tuve mu kwekubagiza. Okuwulidde bulungi essebo era n'okuzimba ekirowoozo ekyo ebiseera ebisinga Kibuuka bwe njogera naawe nange mbaako abayogedde nange essebo bwe tugattagatta ebirowoozo ebyo edda nno nali neegeziwaza nnyo nga ndowooza kye mba ndowooza kikiba ekyamagezi naye nakizuula nti ate ky'oba olowooza kizimbibwa omubiri eri abo abatalinaamu kigendererwa ne bakuwa layini entuufu mw'otambulira. Kakati olw'okuba nti okyali weeringi okutambuza ebintu ebyo nkubira omulanga abayina mwenna ebibiina by'obwegassi eby'Abaganda okwetooloola ensi mbawulira gye muli eyo muyina diaspora forums ez'enjawulo mutera okuyita abayimbi abavudde ewammwe yennyini babasanyuseemu tekikukola bubi nze oluusi kinkola bubi okuleeta omuyimbi n'amayiminga oluyimba lw'omuntu akyaliwo kubanga buli bagenda mu diaspora forums ezo njagala okutegeeza Kibuuka eriyo amayiminga oluyimba lw'akaalo ka Buganda nga ye lwalina oba okiraba so nsinzidde wano okubasaba nyini luyimba yennyini gwe muba muyita Kibuuka osobola okutambula ebigambo ebyo n'embeera kuba gw'obadde ku ground n'obibuulira ebibiina by'obwegassi by'Abaganda okwetooloola ensi osobola okuvaayo n'ebirowoozo ebirungi naawe osobola obbatwalira ebirowoozo n'enfuna ebyabwe naawe n'obawa ebibyo kuba kitukakatako nze ne kankaka naawe Sseggujja ne Mutyaba ne Kigozi ne Ssentongo olwaliro ffe boolaba tuyimiridde wano abambadde empale n'amasaati ffe Buganda mpulira tetuteekwa kuleka Buganda ng'eswadde tuteekwa okuleka Buganda eyimiridde tekikwata ku gundi ffenna tuyimirire wamu tutaase Buganda yaffe nga bwe kisoboka. Waliwo omwami nja kwogerako linnya limu naye kangoogere gwe wambiye Kiwanuka Robert mwami Kiwanuka alina gye yasinziddeeyo n'aŋŋamba nti nkubuulire ensi gye bayita South Korea abazungu Abamerika baagendayo balinayo n'ekitundu kyenkana almost Kampala naye Abakoleya olw'okuba baagala ennono yaabwe baagana n'okuyiga oluzungu bali ne bwe babuusa ebinyonyi balina ebinyonyi eyo ebinene balina ebyabwe buli ekikola ebyabwe byegombesa naye bali baagaana okwegomba ebireete ne banywerera ku nnono byabadde ebigambo era bitera okuyitayo nga biga kankaka okola bulungi genda mu maaso weebale kuyambako okuuma ennono n'ekirala. Kaakati mwami Kibuuka ku lwabona abadde balaba vidiyo eno tukwebaza okubanga y'omu ku ggwe abakutte olugendo olulemezaawo ennono yaffe njagala okutwalako mu nsi ya Japan. Ensi ya Japan eno ogiraba ensi ya tekinologiya amasimu ag'akabi bagalina amamotoka ano ge tusinga okuvuga ag'akabi gye gava ebyuma ebikola mu mafactory bisinga obulungi ebimu biva jwa Japan naye ennono yaabwe ey'ekiso
balina n'ebika byabwe ebimanyiddwa butereevu ffe tubiraba mu firimu essebo ne tuborowinga ennono ne tugigatta mu tekinologiya ne tugenda mu maaso kuba tuli abantu abayiiya abatetenkanya ate mwami kankaka mu bannamasaka manyi nti Masaka kyakulabirako kinene eri Uganda nnyo ddala muli basajja nyira anoonyeza Kibuuka okumujja gyali Munnamasaka katono nnyo kembadde neerabidde sebo wangambye omukyala yagamba okuweerera omwana owa Nassala amwekwatireko okuva wansi simumanyi linnya naye nkusaba boddamu okuwuliziganya naye omugambe Kibuuka yasiimye nnyo era asaba emikisa gy'abajjajja gyeyongere ku byolina era akuwa obulamu obulungi n'obuwangaazi nze omukyala oyo nange bwe yambuuza ebibuuzo essebo namukaluubiriza nnyo mu kubiddamu essebo yajja n'abimbuuliza wakati w'okuteekayo pulogulaamu n'ogisaasaanya essebo namugamba nti Kibuuka nja kumulaba essebo era nkusaba nnyabo ebibuuzo biddiddwamu mwami Kibuuka kennyini essimu ddamu Kibuuka ogimuwa omukyala oyo eri 0752 98 88 2 era kweyo ennamba kwajja okusinziira essebo akwatize ko kyonna wakola ki waanaasobola ku lwa bannange bonna ababeera mu production ku lwa mwami Kibuuka gwe tubadde naye wano we muli mu abawagizi baffe n'ensi yonna okutwetooloola tubakubiriza okukwatira wamu okuzimba eggwanga kubanga ffe nga tugenda tuvaawo ate abaffe betulese we bajja okusinziira bapiikinge nkyalidde mwami Kibuuka okusobola okubakolerayo session ey'okuddamu ebibuuzo bye mwadde mumbuuza mwongere okubuuza ebibuuzo ebizimba Kibuuka kubanga mulina omutima ogumukwatizaako tukubiriza abo bonna abalina obweyamo Kibuuka yeeraliikira ennaku z'omwezi nga 10 era 10 zaatuuka tumwambule obweraliikirivu ate asobole otugasa kuba alina ekitone ffe kye tutalina mbasiibudde mweraba ekintu kyamanyi nti kikye akimuli mu musaayi ekiba kyangu okukimuggyako n'okimwerabiza This is not the issue. Oba kabaka waali oba taliiwo nze emirundi gyonna mbagamba nti nze siya wa kabaka kibanda wadde ntunuzalaako nina omutima gwa kijaasi okuyimba ku bya Buganda zekibuuka sazza musango okumbuuza nti nfuna muki kava mawanga oba olimba ekisooka ndi Muganda Ssaabasajja siri muvaamu kino nkikola lwannakyewa saabiyimba kufuna lupiiya tambuza bigero oyimbira kabaka olowooza nti ali kuwaaki ab'emmengo bakodo okukamala ebyo byonyumyanga munya omwenge bakutenda okukomaga emituba ate teweetantala kasaana